Kansoke nebaze ku baana ba TikTok. Nebaza abaana ba TikTok. Ate obebaza ku ki? Be babanjiza Medi. Nebaza abaana ba TikTok. Nebaza ba TikTok bonna. Be babanjiza Medi. Ate tusazeewo Medi bw'aba akomawo twagala mukimako entebe. Tumuleete ng'omuzira. Ng'ekimukimya ng'omuzira lwakuba nti bamujjanjabye n'awoona okukomawo e Uganda. Medi basesemye museseme. Medi CBS esesemye museseme. Ate kumusesema kutya? Medi abadde mugobe wajjo. Medi abadde mugobe wajjo. Baatuuse n'omugamba Medi oba abadde afuna milioni 2.5. Ne bamugamba ledio tekyalina ssente pozi onoofuna emitwalo 5. Abo abasajja batukoze buli kikolobero. Kati owulidde kye bakoze omwana kansalaani Kasekende. Bulijjo tubadde tubagamba emisango gyonna egiri mu kkooti e Masaka Mpuuga n'Abedi be bagifandinga. Tukooye abantu abo. We are tired of Mpuuga, we are tired of Abedi. Tubakooye ne sekoowa yenna. Watusobola kubonyabonya abaana b'abanno nga naawe olina abaana. Kati kansala Kasekende ali mbweraliikirivu yagamba poliisi yamuyise era alina ekirowoozo ky'okuba nti nno bagenda kumusibiza mu kkomera ng'era emisango gyegimu era kumpeera gyegimu. Amannya nze Kasekende Ronald, flag bearer wa NUP ku bwa division mayor bwa Nnyendo Mukungwe. Njagala okutegeeza ensi nti olwaleero mu ssaawa ng'emu n'ekitundu emabega nva kukubibwako ssimu nga nkubibwako poliisi ya Uganda wano Masaka City nga baŋŋamba nti neetaagibwa ŋŋende mbitebye mbu bannanga ADF ekibiina ekya Mwami Mpuuga mbu baataddeyo omusango. Nze nagenda ku lunaku lwa nomination lwe twali tunominti nga bakimanya akabonero bazaali 23 munagenda nenkwata ebiso nziba bagiyise aggravated robbery omusango nga bwe bateeka ku baganda bange ba Edimutwe ba Kivumbi bakireewo omusango gwe babateekako so munenziba omuwagizi wabe ne mubbaka akasimu ne ssente era nga babikola bali so kati neetaagibwa ku poliisi era bwensukka ezidakiika emmeka nga sigeeze poliisi yegenda kujja enfune bankwaterwa mpaka. So njagadde ntegeeze ensi nti ennaku zino abatusena sina ba NRM naye bannaffe betwatambulanga nabo betwakolanga nabo ADF abakulemberwa mukulu Mpuuga no mu kibuga Masaka baŋŋambye babirimu omuganda wange ennaku musana ali mu kifo kye nali neesimbyemu ne candidate waabwe gwe batadde mu kifo ekyo mukulu Yiga. So naye njagala okutegeeza ensi nti sinnatya ate Kasekende ne munkwata eno idea esigalawo abantu mu Masaka bagenda kulonda Masaka City yonna bagenda kulonda Mbuleera. So this is just an idea naye mujjawo Kasekende abalala bagenda kumeruka abantu bagenda kutambula. So batuteekako ebisango okujjako nga baagala tuga nti abawagizi b'NUP fenna n'aba candidate b'NUP juzi bali bakutte Mwami Katugga akola kugunira mutaddeko emisango. So kujja kubamuga nti fenna mwagala tumalira mu makomera DF yegiriise ng'ekirijje ekigotta entula wano mu Masaka ekitajja kusoboka. Nze naye munkwata abantu ba Nnyendo Mukungwe bategeera ne bwe naabeera mu kkomera abantu bajja kunnonda, abantu bajja kumpa akalulu, abantu bajja kunnonda oba wendi oba siriiwo kuba nna nominate ngamwe candidate ku ballot paper kwendi Mwami Mpuuga nena ku musana ku ballot paper kwendi. So naye munaakola mutya ntegeddeko mwe ebibanyiiza kubanga NUP twegasse tuli wamu nze nkutte ekibinja ekyadde kiwagira Nannungi Alice nkigasse ne kino ekibadde kya Mwami Sebina. Yes, that is NUP tulina kutambula. So Kasekende amata weewunya emisango gye mwogerako okujjako nga mwagala kugaa nti Kasekende akolanga mwoyo mutukuvu
nti mbeera mbifo bibiri omulundi gumu olunaku lwe twanominating nali kusaza mu mirembe nga ndi mu public ng'ensi yonna endaba buli omu nga ndaba ne tuvaawo mu mirembe nga tewali wadde gwe tuyombye naye ne tulinnya emmotoka zaffe ne tukola convoy mu mirembe abasirikale baaliwo nga bajjudde buli wamu era twabayitangako mu mirembe ne tufuluma ne tugenda tukola convoy mu Kimaanya Kabonera gye twasibira ddala olunaku lulamba bwe nali nabo bonna banjulira ne tumala ne tugenda ne tukuba laale yaffe mu Kimaanya Kabonera era mwami kuteesa ekintu n'akikuba nnyo kyaka bimu ku bibalumya omutwe kyenfunye amawulire genfunye olukiri bwe nkubiddwa poliisi essimu baŋŋambye aba DF era mbu bataddewo pressure nnene bagamba mukwate Kaseekende era temunnakwata Kaseekende so poliisi empise eyagala kunkwata era eŋŋambye singa sigendayo ngenda kugenda ku wanted bankwate naye njagala bategeeza nti Kaseekende ne bwenvaawo bannannyendo omukungwe bategeera in my absentia nga siriiwo bajja kunnonda bajja kutiikinga Mbuleera ne bwe nnaaba siriiwo batuteekeko agasangosanga ago kuba omusango gwe bataddeko ogwo otuuka ne wali bagamba nti gweyimirirwa aggravated robbery baekirewo balaba ba edemutwe tegweyimirirwa wabula bw'omala okutuukayo nga bakugamba kati nga bakutwala mu kooti ng'egamba nti linda omulamuzi w'ekkooti enkulu lwerituula okufuna obufunyi deeti y'abaganda bange ba edimutwe twatuuya naso be baagala okunteekako ndoza balabenga okulonda kwonna process egenda maaso nga siri mu kalulu siriiwo baganda bange aba DF mwami Mpuuga Nakumusana Yiga nga bwe muli mu kupika ekintu kino Kaseekende njagala okubategeeza ndi mugabe wa lutabaalo oba wendi oba siriiwo olutalo lujja genda mu maaso aba NUP bagenda kulonda Mbuleera mu Masaka City mu Nnyendo Mukungwe era Kaseekende ndi wakulondebwa oba wendi oba siriiwo so mutte ku bigere emisango gye muli mu kunteekako simanya aggravated robbery mulabenga mumbeeza mukomera tebikola makulu ngusanga ebiri political bye muteekawo tuyingire ringi y'ebyobufuzi nga 10 tutandike campaign eziri official mbalage ngenda kuogerera Mbuleera ngenda okuogerera president wange Kyagulanyi wano mu Masaka DF temuyinaawo kifo so mbasaba mukakkane bye muteekawo mwekube mu kifuba nga abasajja abakulu nga abantu abakulu mwekube mu kifuba naffe tulina abatuzaala bye muteekako ebintu ebyo ba edimutwe bayina abakyala n'abaana nnyina abaana ebyo bye mwagala okunteekako so njagala ensi etegeere kyonna bye banteekako babbiruke tekuli kituufu na kimu ffenna twali bulungi ku ssaza ne tuvaawo bulungi mu mirembe ne tugenda mu convoy yaffe ne tugenda mu drive zaffe so bannaffe babiteekawo batidde mwami Mpuuga mutidde Nakumusana Yiga mutidde naye naffe tubasaasira naye kino mwakyeyagalira kubanga bagambye yawukana ku lugendo efuuka kaasa mwakyeyagalira so nsaba mube bakakkamu tubawujje akalulu nammwe mutegeere ebyo mulimu bya kito mubiveemu tugende ffenna mu nsi Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onookyeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti bw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaku kansiraatu ku mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 75293946 olwo obenga ossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero. Agange nze Geoffrey Mayanja ndi wano ne New Isma Lubega ekibibi. Kino sikirabangako olunaku olwaleero wuno ayambadde ovulo myufu aŋambye nti ya people power ya NUP nesirabako kabonero kona kali kabonero ki bujja kujja manyeno ya beyimu ovulo yasoseyo bubonero obubonero bujja kujja abaana bajja buleeta aba NUP bitambula bitya babayisima bwebityo pozi mweno mwetuli tetuna tabu yonna mukama badde akyatukumye tulaba mbeera nga bwetambula essebo naffe bwetyo bwe tuli essebo gw'omu ku abo abeewaana ng'omaze okugamba byonna byonna by'oyogera simanye enkuuka biki amawulire ne gajjaawo
nga bagamba nti omukulu Medin Sereko Sebuliba yagobeddwa ku CBS amawulire bwe gajjaawo gwomu kwabo basanyuka nti bamugobye. Okusanyuka? Asisanyukirangako Medin Sereko. Tewasanyuka? Nga zukiranga nkulabanga yasanyuka nti bamugobye. Sisanyukirangako Medin Sereko Sebuliba. Mukwano gwange nnyo ennyo era sobola musanyukira. Mpozi ye yali mu studio ng'oyisizaamu General Salim Salegaali. Yali mu studio. Nakubira nagamba tukoze eki kino. Era yantaasa nnyo. Yantaasa nnyo. Ba mukwano ne General Sale. Ba mukwano nnyo. Era Medi yantaasa nnyo. Either senga ndi musibe oba senga ndi mufu. Medi yantaasa nnyo. Medi yantaasa nnyo. Medi yantaasa nnyo. Either kati ndi mu ttaka oba sandi musibe. Kuba General Sale yanyiiga nnyo. Yanyiiga nnyo. Era akakkanya General Sale yali Medin Sereko Sebuliba. Era kyannumye nnyo mbadde sikyalya mmere. Amawulire gazze CBS kiralifayinze abafulumiza ekiwandiiko nga bagamba nti bakiwandiise okusinza ku mawulire agabadde gatambula nti Medin Sereko Sebuliba yagobeddwa ku CBS ne bagamba nti si bituufu. Endaga nti Medin Sereko Sebuliba yagenze bweru wa ggwanga okufuna obujjanjabi mu kosefu tali bulungi. Egamba nti yasaba ne bamukkiriza okugenda okujjanjabwa. Essawa yonna akomawo. Kansoke nebaze ku baana ba Gundi. Faiba anaagula endala. Faiba yangulira amasimu. Kansoke nebaze ku baana ba TikTok. Nebaze abaana ba TikTok. Ate obebaza ku ki? Be babanjiza Medi. Nebaze abaana ba TikTok. Nebaza ba TikTok bonna. Be babanjiza Medi. Ate tusazeewo Medi bw'aba akomawo twagala mukimako entebe. Tumuleete ng'omuzira. Ng'ekyemu kimya ng'omuzira lwakuba nti bamujjanjabye n'awoona okukomawo e Uganda. Medi basesemye museseme. Medi CBS esesemye museseme. Ate kumusesema kutya? Medi abadde mugobe wa jjo. Medi abadde mugobe wa jjo. CBS kigitudde mu kifuba. Eno njiri bukiika ku lw'enkuuka naba TikTok. Sebo nze CBS mbadde njiri bukiika ku lw'enkuuka naba TikTok ku left hand side nabo bagiri bukiika. Ate waliwo n'abalala abajja eseseme nega Medi genda. Bakiralifayinze bawandiise ekiwandiiko ne bagamba oli agenda kujjanjabwa bweru wa ggwanga era ali mu liivu yogenda okujjanjabwa. Essawa yonna akomawo ku mpewo. Medi mumanyi nnyo. Medi manyi bwe yatandika ku CBS, manyi n'olunaku lwe yatandika ku CBS. Medi omuntu amuleeta ku CBS yali omugenzi Mulindwa Muwonge. Medi basooka namuwa program bagiyitanga Saturday Night Club. Ng'akola lwa Saturday lwokka ng'akeesa budde ng'atandika ssaawa 6 n'akeesa obudde. Medi olw'eddoboozi lye eddungi n'enkola ye ennungi yejje muleetamu ebyo byonna ne basooka kumuwa olunaku olwo lumu lwa 6 bamuwanga lwa 6 nga bagiyita Saturday Club Mix. Ng'atandika essaawa 6 paka ssaawa emu ey'okumakya. Naye olw'okukola kwa Medi obulungi n'eddoboozi lye ennungi n'okukola kw'okulungi n'atuuka ku ebyo byonna. Kati CBS Medi emusesemye busesemi. Medi basesemye museseme. Mbali bubi ku nkuuka abantu obutagenda mu nkuuka eno TikTok bali bubi. Waliwo n'amawulire amalala agajja. Wali agajja mu galinde essaawa yonna. Nga gakwata ku ki? Abo abasajja baateekawo moto. Omanyi we nasomeranga nakwatanga nnyo moto z'amasomero. Moto ya Gombe Senior Secondary School bagiyita Balandiza Kibaze. Gombe Senior Secondary School Balandiza Kibaze. Balandiza Kibaze. Eya Kibibi Senior Secondary School Struggle for Your Future. Eya Kololo High School My Former School Struggle for Success.
Makerere University we build for the nation. Eya Uganda Police protect and serve. Protect and serve. Kati yemmengo bataddewo moto katukubbe bwolekana nga tugamba alaba kabaka abasajja moto gye bakozesa nedda tubadde ku kya made in Sereko anti kyekyo kyenjagala tumalirize nakyo nti abantu tubadde boogera ebigambo made in Sereko tebannamugobako ku mpewo made in Sereko yagenda kujjanjabwa era n'ekyondo kifulumiziddwa omukutu gwa CBS nga bagamba nti ebyogerwa bikyamu medi basesemye museseme medi basesemye museseme kyovodolaba nfukamidde nenebaza ba TikToka era banne buli alanga buli alina ekizibu agende ku TikToka kati efuuse mununuzi medi basesemye museseme TikTok eggulo kyabakoze lunaku lulamba medi basesemye museseme ne bagamba medi Sereko ewamu waawo nagonya bwe nasesema akabuzi baatuuse n'omugamba medi oba abadde afuna miliyoni 2.5 ne bamugamba ledio tekyalina ssente pozi onoofuna emitwalo 5. bapaisima bwino omujjawa gwe omuntu abadde afuna emitwalo 25 emiliyoni 25 ne bagaa kati ogakufuna mitwalo 5 aliseeyo aba asinga medi basesemye museseme nga baga nti abayeekera babadde bawambye omujaasi wa gavumenti ne babatimpudde ne basesema omujaasi amagye gakikola nnyo emundu nevuga ne baga waiddeyo emundu ekendeere kati ne medi emundu ya TikTok yebayingidde ne medi balimba medi mulamu nnyo 100%. Medi yekolako teri muntu asinga kwerabirira medi Sereko Sebuliba ku bulamu bwe kyovolaba anyiriranga kivubuka kya myaka 3 teri muntu asinga kwerabirira medi Sereko Sebuliba okuva ku bulamu bwe endyaye ennyambala n'ebirwadde kizibu omutuuka medi yerabirira myaka gyonna gye babadde nagyo nga badde tebakyogera nti agenze bulijjo abadde talwala waga batuyita biweewe ate kino kyavudde ku bigambo ebibadde bitambuzibwa nti yagobeddwako boka batereeze empewo abasajja bwe bateetereze eyo leediyo yebadde esinga okuwulizibwa mu Uganda yonna era yesinga kati ekwata kya 10 genda kubalakinga leediyo sabo yesinga bakamala okufulumyawo bakamala okufulumyawo nga yakote kyakumeka eri mu kisooka walabye bubi eri mu kisooka omwaka guno bafulumya okunoonyereza okwakolebwa walabye bubi bukedde ngeri ekwata kyakumeka bukedde radio bukedde TV radio bukedde beri mu kya 15 nga wabakyawa nnyo sigineti yafulumya nga CBS ekwata kisooka yekulembedde CBS bukedde bakola ki sibalinako obuzibu naye byebituufu omanyi nabo batankuula entalo kogwe nti kambaggunde kogwe nti kambaggunde byebituufu sebo sikubagunda bugguzi omanyi nabo batankozi ba ntalo kogwe nti kampiteeno nkube bali kogwe nti kampiteeno nkube bali nabo begolole naye ng'embeera yeeyo naye nga bambi twebaza aba TikToka twebaza n'abali mu budirisa twebaza n'abatuzzaamu amaanyi twebaza n'abatuwadde kasente bampadde ku sente abantu nga bakuwa zaaki sente nga bakuwa zaaki kugaana abaana ba Nuupu genda mu nkuuka abantu bampadde sente lwakuba abasinga mu mpa ebiri mwongezeeko ku bbeeyi abasinga mu mpa ebiri mulinyise ku bbeeyi
kyogamba naye wafunye abawagizi mu kino ekintu maama we nze nali semanyi nekya n'okwetya kati wafunye obuwagizi mu kintu kino maama we nekya n'okwetya omukutu ogumu baguyita Uganda nyaffe gwa Mukiibi Hope namubuuzaako nga guli mu bantu 785 abakola ki bagamba Isimaju Isimaju ku TikTok Isimaju omulala omukutu omwami oyo yayita Mupakasi Juma nako mumubuuza ng'ogugwe guli 500 bagamba Isimaju Isimaju emikutu mingi abo toddiriza abo weebale nnyo Allahumma salli ala senga n'emyebazo gyabadde ssente Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad singa otambula okaga maama we ne kaakati ntambula nzimba era nebaza abantu abansiimye nebaza abantu abandyozayozezza abakudduukiridde abanziduukiridde ndi mu situwago ndi mu situwago omwana w'emagere atalaaga banne buli kyolina kyoba otalaaza mu situwago nze olwange naganye baana ba Nuupu genda mu nkuuka aba movement mugende eyo abala mugende naye aba Nuupu tojja kulabayo wadde n'ogu bajja kugenda abaana ba Nuupu obamanyi ye gwe oli wa kibiina ki sebo oli wa kibiina ki olowooza ndi wa kibiina ki onfaananira okuba owa Nuupu madde mmanyi nti onfaananira okuba owa Nuupu lwakuba osinga kwagala General Secretary naye lwaki omwagala nnyo mwami Lubongoya sebo nsinga kwagala president sebo nendaba otimba nnyo Lubongoya musajja mukozi omukozi asiimwa ndaba ku mikutu gyonna kubeerako Lubongoya musajja mukozi ne ku porofayiro yo kubeerako Lubongoya General Secretary omwami ono akwagala nnyo musajja mukozi nnyo munyonyeeko omwami ono akwagala nnyo General Secretary anoonyeeko ne ku porofayiro ye kubeerako kifaananyi kyo ne bw'aba akoze story ng'eno ateekako kifaananyi kyo omwami ono yakumatira nnyo ate gye yasibye mu kibuga jjo nga atabaala nga atalaaga amazzi bwe gayingiridde mu maduuka n'agendako mu Kisenyi awo wonna yasibye mu kibuga omwo ng'omubaka w'abantu ng'ali ne road mayor to be omukulu bali mu ezo era ekyo tokigumiza nnyo Lukwago bagamba mbu ekibuga kimulemye amataba gafuuse amataba mubadde mwagala ajjemu mpale sebo Lukwago ne wamukowanga wakowa babukedde babukedde simulina ku buzibu babukedde tabalina ku buzibu kati Lukwago akulina ku buzibu ki era simulina ku buzibu n'ekibuga kiganye ng'ate road mayor oyagala jje nga yeeyambudde oyagala Lukwago ajje nga yeeyambudde akugiremu empale kiki kyemutakoze Lukwago juzi mwamukwabya n'akabanga akamyu era mwagala mumuddemu Lukwago yatonyesa enkuba oba Lukwago yaganye gavumenti okukola emyala naye abantu bagamba nti obuzibu kubuvudde ku mwala Hamu gwazimba ate Hamu amuwagira okuzimba omwala bagamba nti kati embeera y'amataba agamazi agajjadde mu kibuga mu maduuka g'abantu kivudde ku mwala gwa Hamu gwali mu kuzimba essaawa Hamu naawe ensobi gy'olina ojja tuvumya abantu Hamu nze nakuwagira mu mwala negwe omuntu asinga obugagga mu Kampala bw'otyo leeta bayinginiyo oba obajja Sweden obaleete waliwo abantu abasinga okukola ebintu ebyo bazimba ne mu nnyanja ne bateekayo kalina ensi ki esinga okukola ekyo China America waliwo ensingi erabidde abati banaatusinga bali ne Isirayiri ekikola okuzimba mu mazzi muleete abo ne kati amugenda tuvumya abantu abala twakuwagira ne balowooza otuwadde ne ssente naye abantu bagenda tukakanako batuvume ate mbw abasuubuzi olwazze okulaga obutali bumativu Hamu mbw ate n'abasindikira bakifeesi ne babakuba
hamu yayina bakifeesi ge mazima hamu yeeyisa bubi hamu alina bakifeesi buli muyayi yenna hamu amulina hamu alina bakifeesi abajjawa oba abaterekawa abajja mu kisenyi waliwo gwe bayita saddiiki oba saddaati ali awo yabakulira so oba yali weero si wano oba saddaati oba saddiiki oba saddiiki hamu ye kabaka wabakifeesi abalina mu bujjuvu naye hamu ogenda tuvumya abantu hamu ogenda tukyayisa abantu naawe hamu tujja kubuuza ani gwokolera abo oba olina ssente bwezikyo waliwo abantu banvudde mu mutwe bakafulu b'okukola emyala n'okugisiba bwekiti naye tudde okulaba kutuzi n'otumu genda oleeta abaisirayiri waliyo n'abantu banvudde mu mutwe oba bali ku Mexico ensi eri awo kafulu nnyo mu kukola ebyo naye tusobola kubonyabonya maali y'abantu abantu mwabookyanga enkya n'eggulu abantu ate beewoze looni bazzeemu bateredde ate mubayinyiye emyala abantu baagala muddewa amu naawe ensi ejja kukoowa nga tonakukola kirala kyonna hamu sirisa ebirala byonna byonna leeta bamashinale leeta bamashinale okuva ebweru egyo emyala bagikola notodde okulaba tuzi n'otumu bayinza n'okugayisa awalala wansi aba ne bagayisa waggulu neggwe otugamba olina ssente lwe tuziraga ku mwalo ogwo okusinga abasuubuzi okwonooneka kati baavuddeyo mwabawuttudde bangaye babanyazeeko amasimu abasuubuzi babakubye emiggo era tusaasira abasuubuzi bannaye nga mwalabye n'amazzi nga mwalabye n'abayaaye ba hamu ate bali babalaba ki amasimu g'abantu bagatutte babakubye ekibuuko kati nejje liri awo lya hamu lyabayaaye hamu naawe toli wa kitalo nga bw'olowooza ate bano okuba baganda banno basiraamu banno bakatoliki banno baprotestante banno hamu oteeka okwegendereza abasuubuzi abo babonyeebonye nnyo kati mwali mubadde mubawayo ofa emyezi 6 nga tebasasula lenti ate nga babongeza enkya n'eggulu tokiraba mwali badde mubawayo ne ofa emyezi 6 nga tebasasula lenti owaaye tubadde twogera ku General Secretary Mwami Rubongoya yasibye mu kibuga jjo nga atambula naye waliwo omusajja gwe bayita Luzi omumanyi ono muyaaye Luzi si muyaaye aze kwesimba okubaka ba parliament naawe oli omuyaaye Luzi neba oli muyaaye si yeyeerusa naye ndaba yeeganagamba mu teyeerusa alya buli bulungi yemette bizigo bye si yajerega abantu b'emitiya n'oyo najerega n'abasiraamu n'abasaba piki emugiyabawa gwe Luzi weyeeruse bizigo byo yenna amyukiridde alinganga omulwadde wa sikoseero wakwashako naye bannanga tukala nti akasajja kamyukiridde kalinganga akafuna olubuto gwe weyeeruse bweyeerusa neva ku Rubongoya ate lyajja kuwa kalulu ako akasajja kabadde ka movement essaawa 4 kabadde kafere ka gavumenti kati bakakubyekubye emabega ne maaso kajja kazunga kavuma abantu b'emitiyana ne katakoma kwekyo ne kadda ku basiraamu nti kabawadde pikipiki kawalumbaako amaanyi go gateeke mu kweyerusa konna kamyukiridde kalinganga kagwamu olubuto oba kali lubuto iyo omusajja asobola okuba n'olubuto buli ekyewuunyisa ekitali mu nsi ndala wano mu Uganda kibaamu buli ekyewuunyisa ekitali mu nsi ndala wano mu Uganda kibaamu naye toddeyo kumanyiira Secretary General sebo weeyeruse beera na bizigo byo wemette bizigo byo wulidde naye toddeyo kumanyiira komya okumanyiira abantu bwekyo wamanyira abantu b'emitiyana n'omanyira n'obusiraamu gwe weeyeruse teryaganye kweyerusa gwemette bizigo byo weesige Caroline
ebyo ebyerusa babiyita bitya waliyo Carolite waliyo Carolite ebizigo binvudde mu mutwe engeri ate no mbadde mbimanyi weeruse ne Carolite weerusize muli hulidde bakuyita kwemodola weemodolere muli neva ku sekutale jeno omuntu anaagwa mu gaapu y'omwana w'Emagere His Excellency omuntu anaagwa mu gaapu ya sekutale jeno banne tujja kufa naye abo ababiri tebazanyibwako era nawuliddeyo n'omusajja omulala yeeyita Sedwick Kawuma Mayor to be bamumma tiketi olidde buli ddakiika alumba Bobi Wine Sedwick Kawuma fumbirwa bufumbirwa gwamanyira kufumbirwa bino tetuli mu byakufumbirwa afumbirwa nnyo afumbirwa nnyo bakazi gwe fumbirwa bufumbirwa kye kimufumbisa kye kimufumbye eki oba anyonya ssente tetuli mu mpaka za kufumbirwa gwe tegeka ebivulu by'ofumbirwe neva ku Bobi Wine era nsaba abantu b'e Makinje Ssaabagabo nsaba abantu b'e Makinje Ssaabagabo temukombya ku Sedwick Kawuma akalulu twagala buli box afune 00 kumanyira Bobi Wine kyekirabo kye tumuwadde agamba ki agenda amutimbatimba amuwalampa agenda ku Facebook amukola kuki sebo beera kufumbirwa tejagana kufumbirwa gufumbirwa bakazi bo basajja bafumbirwa bababo ulidde yali wa movement yali spy mbega set agent mukusoka ne bamumma kadi ne kuno baba ali bagimuwadde ne bagimujjako kati mu kifo ky'okunyonya akalulu ali ku Bobi Wine munne tetwazze kufumbirwa ate Bobi Wine awasabuwasa ate alina omukyalo omu ng'obukatuliki bwe bumugamba ate bamugattira mu Catholic bagita cathedral erubaga ate ali mu mateeka omukazi yamwanjula embaga yagikola omukazi baagattibwa kati munnange gwe atamanyi nti bakugatta na mukazi gwe nosalawo okufumbirwa gwe Sedwick Kawuma bufumbirwa nalabyekawo ne bitaano ono kansala w'eyo Makindi ku kadi ya NUP kati ku luno kansala si wegundi si wemitiyana naye nga ali ku kadi ya NUP ya Makindi kuba kansala kakati ku mulundi guno abadde yasaba kadi y'omubaka omukyala ow'emitiyana gy'abadde yasaba naye ne batagimuwa ne bagiwa Nabbosa kakati yavuddeyo naye ayogera ebigambo biyitirivu nnyo mu kadi y'obakansala yagigula $7,000,000 nalabya 36 nti bamubba $3,600,000 bitaano nkedde ku makya ne mukubira essimu yayogedde simanya yagula $7,000 ndoza neza 36 zo simanyi yaziwaani bitaano nkedde ku makya ne mukubira essimu nankola bize ne guno gujwa tannaba kuddamu kunkubira ne bitaano ensejja bakoowa ebibanga byogera bya mazima ne biba byakuwa ensejja bakoowa ulidde nopu yali ekuwa kaadi wagiwa ssente mmeka lwa toyogera nti luli bampa kaadi nagiwa ssente bwe ziti ku luno oba teyakuwadde kaadi nga yali ekuwaddeko kaadi mwaligumye nze omwana wange my first born bamumma kaadi era abantu ne bampeereza message tukubire nopu ow'ekitiibwa Saabakubi Saababuulizi ne bantuma amanya gaabwe omwana wo bamumye tukubire nuupu ne mbagamba sisirwalangako nze tonzanyisanga mulalu ku stage omuzanyo ne guggwa nesigala mu bigoye nga bya kiralu nga n'ebikolwa bya kiralu nze omwana wange libaali bamuwa nuupu tebamanya nti nze muzaala omwana abantu bamutegedde nti nze muzaala nga bamazemu mu makaadi luli nabawa ssente meka okubamuwanga muntu tebamusaba wadde n'ekikumi
oba ku luno baagimuggyeko ate nze saanyigira Nuupu nanyigira mwana wange banamugamba nga ngende nkusabira ekkaadi taata ndi kushowa ddiru kaadi bagimpa ngende nkusabira ekkaadi dadi ndi kushowa ddiru kaadi bagimpa ngende nkusabira ekkaadi dadi ndi kushowa ddiru kaadi bagimpa olidde omwana wange gwe nanyamuga ekibiina kyammwe bakiralabalaba sitayiro kangende nkusabira ekkaadi wadde kuli bisinza nagikusabira omwana yagaana nanga dadi ndi kushowa ddiru enswami ninganga embwa ku mawuledi omanyi embwa ku mawuledi eba kushowa ddiru whatever you want nti omuceere weeguli n'amagumba weegali era embwa ku mawuledi tevaawo ne bw'ogirinnyako tevaawo teseseetuka kati n'omwana wange yali ali kushowa ddiru ng'embwa ku mawuledi naye olaba nze nkyawagira Nuupu abantu baffe bajja badduka ne mu bibiina gye mugenda bajja bawa kaadi ku lujja tebajja zibaddiza nabo mubawuttule teri muntu ayagala muntu ali double standard baagala omuntu ow'emmizi kati nze mbakusaba kibiina kyonna kigaa oyo musajja ajje ne bamumma kaadi asigala ali ku nkola za kibiina ne muve mu ebyo ebyekisirusiru ye kaadi wali ogigula ani yakutuma okuwaayo ssente nga his excellence yamala omwezi mulamba nga agaba ne kaadi tetundwa bw'owaayo ssente oziweyo ku risiki yo your own risiki kaadi tetundwa kati gw'atawulira ddoboozi lya his excellence wali luddawa wali mulwadde wali mu kkomera ewataba leediyo wali luddawa banne mutta ebyobufuzi byammwe mu kadakiika kano emyaka 5 temuli you have to be patient you have to be wait ne banne muve mu maalo muve ne mu bukumpanya temuvumaganya Bobi Wine temuvumaganya Nuupu mutta byabufuzi byammwe mumulowooza mulumya Bobi Wine no mulumya Nuupu no byabufuzi byammwe byebatta abantu batereka abantu tebeerabira mukyana bosa nkedde nenkubira essimu nga ndabya akatambi 5 oganye okwata essimu yange nga njaga nkijje mu kamwako kakyova olaba gwe sikwogeddeeko leero nja kumala kwata essimu yo mbijje mu kamwako Nini yabyogedde yabadde mu kamera nze namulabye mu kamera ngali ku interview ngeno gye tuliko ng'abyogerera ddala n'akamwaka 5 kuba namulabye agamba nina gwe nawa akakadde kaleete nina gwe nawa miliyoni 2 zireete buli gwe nawa ssente zange ku ssimu namwe muzijjize ku ssimu ng'aboogera amannya oba ng'aboogedde amannya waliyo ali kakiiko akagaba kaadi bamuyita erinnya lisookerwako ero oba Lovanis ne Lovanis abantu bakwogeddeko nnyo Lovanis bannanga abanuupu mukube mutooki Lovanis buli ava gyali akuba Lovanis baganda bange abanuupu bakadde bange abanuupu mikwano gyange abanuupu mukube mutooki mu Lovanis afuuse ekizibu bamusibako matugambo ezikumulisango nedda ssebo gundi bwe ziyitirira ennyingi lwaki tebesiba nnyo ku ssebuufu bali 3 bali 4 lwaki buli linnya lituukira ku Lovanis bane abanuupu mbaagala nnyo wadde mwamma muwala wange kaadi mbaagala nnyo kati wadde mwamma muwala wange kaadi kote kalikoma ekale kakoma olwa naye mbadde mbasaba mutunuulire nnyo mu Lovanis afuuse ekizibu buli ava gyavudde asibira ku Lovanis owali omukka tewabula muliro mukyekinga ennyo Lovanis mukyekinga ennyo Lovanis ajja kusiiga ekibiina kyammwe ettoomi
twabadde ku luzzi oyo luzzi anaamalako omuliro gwaleese tasobola naawe nempaka tetuli mu za bizigo tetuli mugundi Carolite oyo luzi kati amalirako mu mpaka za bizigo babyemetta batya tomanyi abakazi ekiro basoba beemesa ebizigo era oyinza n'omuddukako ng'omuyita musambwa owwo teyeerusa oba otya buti pulogulamu agiraba ayinza okuddayo kanaga waddewo obuyinza obunjogerako nedda ssebo owaaye olaba akantu kano okalaba nagasanze ku mutimbagano okwo olaba ki mwana yabuuza olaba ki mbiraba wano kiki kyolaba gwolabyewo ki kyolaba ekifaananyi kati kankuzanyira evidiyo yiino mwana yabuuza olaba ki ekifaananyi kya pulezidenti olwokuba kiriko bagenda babijjako bateekako byonna bwe biri ng'ate bisasule ebodi tugisasulira buli kimu kisasule naye mulabe enkola gye bakola mbaddire kyakyagula nga kibikako Museveni eno enkola y'abannakyemabya ekifaananyi ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu ku billboard bwe bakisanze wonna basaako olugoye oluko ekifaananyi kya mwami Museveni ne babikka ekya Kyagulanyi. Museveni naye atuswaza tosobola kubanga okalanze abantu 40 ate mwami Museveni naye akimanyi takyawangula omuntu ng'okalanze abantu emyaka 4 ebifaananyi byaki mwami Museveni takyakuba na bifaananyi okalanze abantu myaka 4 mwami Museveni fe watusanga tuli ku primary tusoma wulidde nze omwo ayakuyimbira n'oluyimba omusajja oyo ayanyimbisa oluyimba lwa mwami Museveni ne mugwako baali bamuyita Master Kabuye n'enkugwako yatendekanga oluyimba twaluyimba tweyanziza Museveni otulwaniridde tweyanza abajaasi baffe tweyanziza Museveni otulwaniridde tweyanze poliisi yaffe tweyanziza Museveni otulwaniridde tweyanze eddembe lyaffe tweyanziza Museveni otulwaniridde tweyanziza nze nakulembera ne sukulu kwaya n'omugwako nengwa ku Master Kabuye ombuulira ekyabinyimbisa era Master Kabuye bwonsanganga neesega wulidde ejamukoba ekkonde maama we bwannema ebikonde nange nfuuka nga Ssaabalwanyi ne muluma okutunga Ssaabalwanyi yali musajja muwanvu nga musajja akuza enviiri Master Kabuye nenengwa ku Master Kabuye eyakuyimbisa oluyimba lwa mwami Museveni kati yali atulwanyiridde oba ebiseera ebyo mwali mukyamwagala ng'akyali daalingi nevuma agize nakulembera ne sukulu kwaya nava mu buto nga ndi mugezigezi era banyonyanya anaakulembera n'enzija n'ekipale kyange ekimpi kya kaki antu asomeranga mu kaki waggulu green manyi obusiraamu bwagala nnyo green ye kala y'obusiraamu tuli Kibibi yumeeya mwami Museveni azze ku kisaawe ekibibi olwo mwaka ki ogwo yali 87 yali 87 wayi yawamba 86 najja mu 87 yajja ne Land Rover Santana najja n'emmotoka bazitanga Nissan Lawure nga zaba minisita wulidde nengwa ku musomesa oyo bannange eyakuyimbisa oluyimba ayanyimbisa oluyimba olwo kakojootoka kati poliisi
Mwami Museveni yagisangawo katuwe tumwebazaaki Master Kabuye n'omusanga mweriga kyenkola Master Kabuye Master Kabuye yankulembeza n'anteeka mu sukulu kwaya nze nakulembera kwaya nenyimbira Mwami Museveni oluyimba sirirwerabira twatandika tweyanziza Museveni otulwaniridde tweyanziza abajaasi baffe tweyanziza Museveni otulwaniridde tweyanze poliisi yaffe tweyanziza Museveni otulwaniridde tweyanze eddembe lyaffe n'omusanga mweriga mwekuba omukube engumi luva okwaya era Mr. Kabuye bonsanganga misinde kubanga bikonde bye biriramula kale tosobola kuyiya luyimba olwo kati Mwami Museveni twali tumwebazaaki poliisi yagisangawo ekibibi eddembe teribanga nawo fundamental change ebiddamu ebyaliwo bye byaddamu ne Mr. Kabuye nenkusanga Mr. Kabuye ongwako kale ebyo nga tubiredde ku mabbali katugendeko ekimanya kabonera waliwo omukulu yazina ayogera ebigambo bino bye tugenda okuwulira essaawa zino amannya nze Kasekende Ronald flag bearer wa NUP ku bwa division mayor bwa Nnyendo Mukungwe njagala okutegeeza ensi nti olwaleero mu ssaawa ng'emu n'ekitundu emabega nva kukubibwako ssimu nga nkubibwako poliisi ya Uganda wano Masaka City nga baŋŋamba nti neetaagibwa ŋŋende mbitebye mbu bannanga abadf ekibiina ekya Mwami Mpuuga mbu baataddeyo omusango nze nagenda ku lunaku lwa nomination lwe twali tunomintinga abakimanya akabonero bazaali 23 mbu nagenda nenkwata ebiso nenziba bagiyise aggravated robbery omuwulidde ye Kasekende Ronald naye Mpuuga division mayor wa Nnyendo Mukungwe Nnyendo Mukungwe yetwalibwani yetwalibwa Mpuuga naye Mpuuga akole byonna tagenda kudda mu palamenti tagenda kudda mu byabufuzi ate aba TikTok twagala mutunyonyeze ku baana ba Mpuuga nedda abana tubajjemu twagala tubazire nedda kubanga ono Ronald yagamba nti mu nominatinga ye polisi yamuyise mbwajje mbu yabba mbu omusango gulimu okulumya n'okubba amasimu n'ebirala era nga bulaba omusango guli ogw'abagundi ogwa Edi Mutwe bye baliko bye bagamba nti bagiza nali mu kooti ya Masaka omulamuzi n'akatentebula omulamuzi n'atugamba twaline mu Kiibi n'abanoopu n'abantu bangi nnyo omulamuzi n'agamba omuwabi wa gavumenti n'aga guno omuwabi omusango guwaabirwa abantu babiri bye binyusa binene Mpuuga n'Abedi nze nali manya nga oba byabufuzi nga ndi mu kooti wakati obuuzangako mu Kiibi Uganda nyaffe obuuzangako abantu bonna twalimu n'omusajja wa movement nnyo lawyer mukwano gwange nnyo wadde wa movement ekibi wa movement bamuyita Kanso Sansa we Masaka lawyer w'amaanyi nnyo bamuyita Kanso Sansa Kanso Sansa yali azze mu bibye lawyer mwatiikirivu nnyo Masaka ate w'amaanyi nnyo ekibi wa movement nenga w'amaanyi nnyo ekibi kyalina nti awagira gavumenti ne Kanso Sansa omubuuzanga era ffenna twakwata ku mutwe omuwabi wa gavumenti n'agaafa omusango sa twagutadda ne guliko bannannyini gwo abagulemeddeko ya Abedi n'Empuuga ow'e Masaka nyonya Kanso Sansa wa movement nyonya kwolwo
lwe baali baleese n'omwana mutabani wa Kagimu baali bamubanja bamuleeta mu kkooti Kagimu ono ayalisa oba saabalamuzi gwe bawaayiriza Amini nti yamutta oyo taata we gwe bawaayiriza Amini nti yamutta naye yali mu kkooti ku lunaku olwo yali mu kkooti ku lunaku olwo kkooti yali ejjudde nnyo era navaayo nga nkyaye ekigambo mpuuga n'Abeedi era nze ne mpulira nti ampuuga afudde oba Abeedi njaganya olujaganya kiba kibi oyagala tubakole ki byo bye batukoze kati gwe mpuuga senga afa omukolera ki ngamba omwoyo gwe awumule mirembe Mukama mulamuze ekisa ebyamusobako nyinza okukuba oluyi nyinza okukuba oluyi gwe mayanja ngambye nti Omukama mulamuze ekisa ebyamusobako olinaga nti Mukama Katonda mulamuze bukambwe abo abasajja bye baagala kati maama wa Edi Mutwe mulwadde mutabani Edi Mutwe tali bulungi abaana ba Edi Mutwe balwadde abaana tebasomye ye ababewe bali basoma bakola biki era nze nga nawulidde nga ledi ebikabwanika n'empuuga ngamba nti Mungu balamuze bukambwe era yeba public holiday yange tolina mulimu gwokola ku olwo okujjako kulya n'okunywa okujaganya abo abasajja batukoze buli kikolobero kati owulidde kye bakoze omwana kansalaani Kasekende bulijjo tubadde tubagamba emisango gyonna egiri mu kkooti e Masaka Mpuuga n'Abeedi be bagifandinga kati gavumenti si yesiba Mpuuga si yesiba ba Edi Mutwe gavumenti wadde embinzibu ne kuno njijjako omusango Abeedi n'Empuuga naye abantu naye nekirala omusango gwabwe gutawulirizibwa kuggwa gugwa abaaki anti era Mpuuga naye nsaba abantu b'Ekimaanya n'abantu b'Ennyendo Mukungwe moto ya Nabisunsa Girls omanyi bwesoma Nabisunsa Girls Senior Secondary School n'omwana wange gye yajuza first choice omanyi bwesoma egamba you reap what you sow kyosiga kyokungula moto ya Nabisunsa Girls Senior Secondary School egamba you reap what you sow tusaba abantu b'Emukungwe abantu Kimaanya Kabonera mutuyambe mutusasulire abantu abo munsasula yonna nenza Abeedi bw'afanga ngenda kujaganya Mpuuga bw'afiira wano njaganya ne kujaganya yenna tukooye abantu abo we are tired of Mpuuga we are tired of Abeedi tubakooye ne sekoowa yenna watusobola kubonyabonya abaana b'abanno nga naawe olina abaana kati kansala Kasekende ali mweraliikirivu yagamba poliisi yamuyise era alina ekirowoozo ky'okuba nti nno bagenda kumusibiza mu kkomera ng'era emisango gyegimu era kumpeera gyegimu n'egyaba Edi Mutwe poliisi si be batategeera bulungi kati era nabo bagenda mukwata wanga bakutumye abantu abatategeera bulungi tobuusa poliisi maaso naye ntegeera yaabwe ntono era bajja mukwata naye temufaayo Kasekende ne bw'anaaba mu kkomera ajja kuwangula naye bwe yagambye Kasekende bba mugumu ne bw'onoobeera mu kkomera ojja kuwangula etulina be tugenda okuwanguza Showaddiiro Waiswa Kasekende kubali mu kkomera bonna bajja kuwangula 195 195 kyetwagala kanoolwekyo Kasekende Kasenso gibuulidde Kasenso etegedde
we bakuyitira genda ku police totya genda bakuteekeyo alinga musindika oba kuki genda bakuteekeyo olinga musindika genda bakuteekeyo kaseekende kakati nga tubitadde ku mabbali ebyo olaba mwami Mpuuga nga ali ku gundi ku NBS ne Secretary General nga bakubaganya ebirowoozo bange bamukoze fe Mpuuga kyovula bannayuganda bali neebazizza nnyo mu Uganda nze nasooka okusoggola Mpuuga niye abo tubakulaba mu kamere undaba wakyuse nyembo zekuta mu babiri bannayuganda bali neebazizza nnyo mu Uganda nzonna nze nasooka okusoggola Mpuuga talina kyamanyi fe Katikkiro yamutuleetera mu Luwanyamuli naye nga tumusenda lwa Buganda naye nga mubisi awedde emirimu leka naawe sikulimba walabye Lubunguya kyeyamukoze gwe baleeta basinya ngoleeta Mpuuga abadde fe batendeke omutendeke abeerangawoyo wakali ebitiibwa olidde walabye Lubunguya kyeyamukoze ate muno oyo omusajja taswala kati nze mbeera kuba nga bakuyita ku Lubunguya ng'ojja kati gwe bayinza okuyita nti Lubunguya ali mu studio n'ojja lwatolwalawo nogaa sisobodde nfunye emergency genda mu kiriniki n'emigogi ebiri oba omuggo gumu bakutekeko kanula oweereze pulizenta n'Empuuga lwakuba ye amaanyi ge gakudayinga nviiri nakweyeruse ebyo byasobola kati Lubunguya ng'ojja nga bakuja mu studio nti Lubunguya yaliyo nga naawe oleeta efolomayo ng'ojja okubaganya ebirowoozo kwani kibanga Isirayiri ng'erwana na Uganda gwe baleeta Lubunguya nga naawe ojja kyova olaba nasunsula Mpuuga nga gwe nsunsula mumanyi era mu Uganda yonna namenya likodi mu Uganda yonna nti talina kyali wamenya likodi nze nasooka Bobi Wine bwamufulumya nembaga tenda nenga oyo mumumpe yansanga mu byabufuzi nze musobola oyo mbamumpe bakikuwa kyekubire bakimpe nkyekubire naye saba omusajja gwoliko omusajja muyivu ewaawa omusajja muyivu omusajja looya omusajja mutendeke yakasala emisango emeka yasala wano ogw'abagundi gwagamba ennyo gukyali mu byafaayo ogw'omugenzi Segirinya ne Alan Sewanyana yagusalawa mbu yaguwoza tula mu kooti twawa tula mu kooti n'amajjo woowe mu kooti e Masaka yagitulemuwa e Masaka mu kooti owa naawe nze ye muntu gwe sirabangako wadde mu jjo woowe yo yanyumirwa n'ejjo woowe ery'abalooya naye banne lwaki terimunyumira oyo tasobola naawe oyo ayinza okwambala ejjowe nerimuwomera tasobola naawe tasalangayo wadde gwa nkoko nti wabbye enkoko ya mulirwana nga weyita looya ye looya akola ebyo Mpuuga byakola bw'abanga looya akola ebyo Mpuuga byakola mbadde n'omwana wange abadde agenda kusoma amateeka tagenda gasoma bw'obanga Mpuuga byakola balooya bye bakola omwana wange tagenda gasoma ogamugobyemu nga mugobyemu omwana wange enyina wa P7 agitudde nna n'omulala nga bagobyemu tebagenda gasoma Mpuuga mufu nsobola namuyita wa kitiibwa tonkuba essasi naye lwaki buli ebivaayo ebifubutuka ebitali bituufu ku NUP lwaki bifubutuka Masaka anti Mpuuga manyi ye taswala kati wamulabye nga agenda okwewandiisa nagawe omusajja alya mmere kyono
obwedda bwavaayo naddayo yekka bwavaayo naddayo yekka ng'abantu baganye bawaddewo abantu uwa wakala bino oketegereza bwayimuka bwave mu open roof bwagira bwaddayo wapaka omubbi ow'ebitaano bugira bati naavaayo oyo naddayo nga babuze obwedda bambi bwafuluma nago baba neerabidde kati agenda okudda nga tebamwerabidde naddayo yekka abayisi maggwe obwedda bwajja n'afuluma ng'alowooza bambi abantu beerabidde agenda okujjukira nga tebeerabidde era naddayo yekka nga nze nkyakola ebyo yoba ndi wakitiibwa okibwa okola ebyo lwaki sirekulira lwaki siwumulamu okibwa akola ebyo bayita b'ebitibwa ng'oleeta oyo nze ne bwonkuba essasi sobola kuyita mpuuga wa kitiibwa batya ne factors emufuula wa kitiibwa naye nga wamukyawa nnyo bikolwa bye nze nobwonteeka ku gani point n'ogamba yogera nti mpuuga wa kitiibwa muyita mpuuga ate kisofe essasi nfe essasi naye nga siise mpuuga wa kitiibwa owekitiibwa akola ebyo nze kumenye kuba ekitiibwa bemmanyi naye nga owekitiibwa akola ebyo kati mpuuga n'obwampuuga bwe wulidde adayinga enviiri ze nakwemyusa nga Samafias Walukagga bwe yakatiriza era nze nasooka nobaga nti yemyusa adayinga n'enviiri kati ne Samafias Walukagga yakikatiriza amaanyi gonna agamenye kudayinga nviiri naye okudayinga enviiri kibi kati odayinga zati odde buto dayingako nagoba obuvi envimbi gwenga ozisalirako ddala ezize enviiri zo gozisalirako ddala nze ekimbonyabonya mu nsi Katonda yali agaba situka nze musinga mu nsi yonna nze situka yansazaako enviiri situka gwomugabanyizaako abalala nze situka Katonda yali agaba situka yamuwanze n'abona ensi yonna situka yambonyabonya nze sobola kumala nnaku 2 nga saza enviiri because of situka abasaluni nga bakolamu nnyo ate sisala za layisi osalira mmeka kiwaya kiwaya olwa bbeeyi bulala enviiri zo mbadde manyi osala 13,000 ewaani nange ndi kugula egyo esala enviiri ez'esatu ize nga nzisala ani ate gwe twenkana guleedi taata okubinyolekerawo gwe bulijjo badde tuli mu guleedi emu kyokubya ekimala sebo nakuleka dda kyokubya ekimala sebo gwe badde tuli mu guleedi emu kakanyakakanyamu kyokubya ekimala gwe bulijjo badde tuli mu guleedi emu nakuyitako dda oli wala ndi wala nange seetegeera gwe bulijjo badde tuli mu guleedi ewaani nga tuli mu guleedi emu nze naawe nakuyitako dda olabye emmere gyendiridde bwe sigiri awo nja mutukke anze tugenzewo nennema gwogamba Ssemujju namulabirawa kutukke Ssemujju tata tukke buli ddakiika tukke bwawoza nti Museveni ajalabya owulidde ajja n'abantu bana okulya mutukke kwejalabya okulya mutukke kwejalabya naye yayagala okukendeeza agenda alyeko mu kinnamuwandu ne mu kinyarwanda ne mu Soweto ne mu Kimumbaasa kuba yakekkereza nnyo naye yajja n'abantu bana emigaagaaga abiri tagwa tukka okujjako olw'essande naye yakekkereza alyeko mu kinyarwanda agiwulire obuwoomi bwayo sound of kwali awulire bugunji bwayo
abuulire awulire bwewuuma yo mu kinyalo mu kinnamwandu n'obunzaali bwe bayiwamu hafu namba munvu n'ekidomola ky'amazzi mu kiro y'ebijanjaalo n'ekidomola ky'amazzi mu kiro y'ebijanjaalo kale toyanza nnyo toyanzeege byebyo ebigambo bye babayisima ebimaliriza wiiki aba P7 bane twebaza abaana ba P7 abaana ba P7 batuula ku mmande bannaye temukopera abaana ebigezo temufuuka nganze waliwo ayali abitukopedde bagenda ogamba pennies down ng'ebigezo abaana bakopya ebifu nga batuwadde ebifu byereere era ku oyo twali batono abaleeta first grade omanyi omusiru n'erinnya lye alikoppa ne time ze mutandikiddeko azikoppa ne mweze munaamala ate jjukira mu bigezo tebakuutiza ne tusabira abaana ba P7 mwe muli ne muwala wange Habi Hawa Nalubega atuulidde essomero Kandireke n'essomero lya bbeeyi nnyo naye Habi Hawa Nalubega tukwagaliza obuwanguzi bwonna n'abalala si wange yekka n'abaana bonna naye neeraliikiriddeko omanyi mu Uganda abasemba buli we batuula ebigezo tubamanyangako abasemba buli batuula ebigezo baliwa abakwata ttenda y'okusemba Kalamojjo na Kalangala kati ebya P7 tebabitula ku mmande Kalamojjo be bajja okusemba ne Kalangala ku lwaki be basemba simanyi mu 7 lwaki tabaagala basemba mu P7 basemba mu O-level ne mu A-level abasinyefu abamu batandise okumala bijja genda okomu nga Kalangala teriyo n'omu ng'Ekalamojja teriyo n'omu Kalamojjo ba yakasemba emirundi 10 nga buli bigezo bwe bifuluma yesemba eri followed by Kalangala lwakuba eri mu Buganda ndooza kyeva esemba ennyo engeri abanene gye bataagala Buganda toyanziza nnyo toyanzeege agange nze Geoffrey Mayanja tubali tumaliriza tubagaliza akaseera akalungi babayisima bwe balisebo olw'ebigambo tukwebaza tukiriza tukulekerere wano Geoffrey Mayanja gegange atanamba kusubscribinga kateke kawo tubere nga tutambulira wamu tukwagaliza akaseera akalungi weraba Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onooyekeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti bw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira tukuma amazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 75293946 olwo obenga ossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero.